kati alliance ya anti ne PFF nga njituuseeko tesobola kubeera effective byobufuzi bya Uganda. Erina ebintu byekulaga ekisooka babadde bapepeya ne NUP mu myezi 2-3 egiyise batya mu myezi 4 babadde bamukwano wano mu bya Dr. Besigye bamusibye biki ebyo byonna nga kiraga nti endogerezeganya weeziri bawuliziganya. Era ne Lukwago we yagende mu Kawempe mu kalulu kana kawedde yali ku kadaala ka NUP ng'asabira na Lukoola akalulu. Owakasimu yamulekawo mutazindwa. Okitegedde solution gye twaleeta ku meeza eyogera ku erimu bino wamanga advantages zirimu. One, ezimba region. Okitegedde region netandika okwekiririzaamu. That is point number 1. Point number 2, ezimba bakada abo mu region yomu. Nagafu abavu eno kati naffe tukola ki? Naffe wetuli twogera. Number 3, ekuleetera ba candidate ku buli kifo. Kubanga abali ku mulimo gw'okulonda ba candidate si ku buli kifo bali limited, bali lokaawo, balina obudde. For example, Bigirwa ne tiimu e Busoga tulina obudde obusalako Busoga within 1 week nga buli constituency tulina candidate ate nga w'amaanyi. Kubanga muri mu kitundu ekyo mumanya abataka n'obubi mu lutegeera. Okitegeera. 5 okay, approach yaffe oba strategy yaffe revolutionizing olutalo ngeri tunatuuka ku ekyo enoonya akalulu n'okukakuuma mitendera gyonna. Kubanga akalulu bakanoonyeza mu structures era bakakuumira mu structures. Nti Kamuli district for example oyina Bigirwa Moses mu municipality, oyina Salamu Musumba mu Bugabula South, oyina omulala mu Buzaaya, oyina omulala oyina Depo Francis mu Bugabula North. Those are the 4 constituencies ezikola Kamuli district. Oyina Woman MP. Okay? Mwogereki? Kiba kitegeeza ki? Nti nze ate mu Kamuli municipality ngenda mu details okufuna ba chairman ba magombolola na magombolola 2, Northern Division ne Southern Division. Abo mbafuna nenfuna ba kansala kwegamba structure nebanga eka by identifying ba candidate abatuufu abali mu bantu. Kubanga omuli Salamu alaykum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe kusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo kubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo firidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Jeno Bigirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform essaawa yonna bagenda kwanjula ekibiina ky'ebyobufuzi bwe bagenda okukolera ebyobufuzi 2026 n'emyaka egijja. Agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Jeno osiibye otya buuza abantu. Abataka abawagizi baffe n'abalabi baffe ababeera ku mukutu guno gwa MS Media mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda. Njagala okwebaza emirimu gye mukola, njagala okubasaasira abafunye ebizibu eby'enjawulo n'okusoomoozebwa, njagala okuyozaayoza abalina obuwanguzi obutonotono bumutuuseeko mu mbeera etali emu. Ffe abava e Busoga era nze Bigirwa Moses nga bulijjo emundu eseka e Busoga. Mundu eseka ebyobufuzi
era njagala okubategeeza nti munaba mumpadde nga munsabidde bwoba osaba eyo ku makya n'olweggulo oba oli musiraamu nteekaamu muganda wange nteekaamu nteekaamu Katonda yalina obbeerawo mwekyo. Ekyokubiri bw'oba olina akasente mu mpala akatinitini ne bwe ziba nnyingi naye kyosobola okusinziira ku nniyayo enamba y'essimu ngenda gisoma wano onteerako kubanga emundu ekola ki? Eseka. Emundu eseka. Abantu betuvugana nabo mu byalo bakola dda sente zaabwe ne bateekaawo za campaign. Nze maze emyaka 4 ntambula mu bataka nziika ngenda ku mikolo nkola buli kintu kyonna balinga bali mu bikuubo bali mu kikuubo bakola business bali mu adway bakola sente bakuŋŋaanya sente kati bazikuleetako ku last 7 ground bagikwonoonako ne bakusanga ng'oli yegeyege. So mukkirize bannaaye nange mu field mbeeremu nga ndi musajja kituufu. Enamba eri 0772 84 9 88 ne 0704 965 446. Nsaba mukkirize mutambuze olutalo n'olugende mu maaso. Enamba ereta bijirwa Moses. Exactly. Bwe kasita ogalaba ng'oyiwako akasente oba oli wa movement oba oli waki gweteekako amaanyi oddamu ebyo gweteekako kasoba ng'oli mulabi wa mukutu guno gweteekako amaanyi ebisigale tuneesootingira eyo tweyanza nnyo naye gyatandikeko kano wano kati wali mukwano gwa Onabusigirinya naye wiiki eno yonna yagitutte nga agitwala kulokola DNA ez'abaana abagambibwa okuba nti beyaleka. DNA abaana baali 9 bagenda ovayo nga abaana bali 4 bokka. Gwe ng'omuntu ekintu ekyo bwe wakirabye kyakusanyusizza kyakuleseewa gwe ng'omuntu wakisiimye nti bakole DNA bafunire ddala abaana ba Ssegirinya oba tewakisiimye gwe nga yali mukwano gwe? Anyway, ebintu bya DNA byatandika okujja mu Uganda bikyase nnyo simanyi lwaki oba ensi ekula oba edda mabega I don't know naye nga bikyase nnyo. Nze ng'omuntu sikola DNA sigikiririzaamu era sirigikola kubanga nze akatiba akange kaba kalabikirawo tewaba kubuuza toleeta kitole era nzibe mba ndi mu time ya production njiwa obudde nenkola emirimu emituufu okitegedde nemperforminga bulungi nnyo omusajja omusoga bwabeera okitegedde kakati seetaaga kuntwala muki mu DNA kakati olw'okuba nti nakulira mu extended family muzeeyi alina abakyala 3 buli mukyala n'obwana bwe nga tewaliwo mbeera egamba mbu DNA sijui muzeeyi kano tamwekakasa biki ffe tetwabikuliramu ebyo nakulira mu competition nga y'amaanyi ewaka nga bwemanyi bakazi bajja n'abaana nga webali okuvuganya kubeerawo abakazi bonna nga babeera mu maka gamu bali bataata baffe baalinga babinywera sebo sibye bino okuba n'omukazi ebbali nga n'okukubira essimu tokuba kunnya tokuba ebyo nga tebikolewa muzeeyi bonna nga buli omu amuwa ku kisenge kubanga muzeeyi ate we yafiira nga maama ali mu kino ekisenge anzaalira ddala nga ne gwe yamuzaako ali mu kiri mu nnyumba y'emu bayisinganya bonna mu nnyumba y'emu kakati eyo embeera mwenva okiwulidde ebyo embeera mwenkola ki kati toyinza kuŋŋamba nsonga za DNA fuafu akatiba kafulumirawo naye ku nsonga ya Ssegirinya nze ndowooza famire ye baagikozeemu bubi baalirese abaana abo ne bakulamu eyo embeera kubanga mu bulamu obwa bulijjo osobola n'okukuza omwana ataliwo kituufu kati nze nina obwana bwa sisita wange sijui kibonabona babeerawo nga gwoteekamu amaanyi kagende ku ssomero naye ng'okimanyi taata akazaala wa kika kirala
Gojasi yazaala mu mwannyoko okitegedde era bwe kakula bwe kati ebintu biddawa waabwe era bakaita ne kagendako newaabwe kakati wano mu African society African traditional society ebintu bya DNA tebikola abantu bonna babeera baffe era bw'okizuula nti olina omwana gweweekengeramu ng'okyali mulamu ky'olina okukola bw'okimanya gwe nga okendeeza ku service woba oyagala kulaga nti woba oyagala kulaga imbalances osobola okumujja mu ssomero eribadde ery'emiliyoni emu n'ekitundu n'omuzza mu ly'ekinaana oba mu ly'ensanvu mama eno omugamba lyensobola nagamba abalala ate bungo batadde n'ogamba tojja kunziramu lyenkola ki lyensobola kubanga bw'oggalira omwana buli lw'omufulumya famire bw'oti n'agenda ayinza okusakisidinga kituufu ayinza okusakisidinga ng'ate gwe wamukola ki wamugobaganya bubi kati gwe kola ky'olina okukola ebisigadde birekere Katonda okitegedde kubanga abakyala baffe abakyala beebuguya nga naffe abasajja bwe tukola ki bwe twebugwi kati nze ndi wanaha manye ekigenda mu maaso ewange n'essimu zakwata tozimanyi abakyala batuga amasimu abakyala batuga amasimu era nga naffe tugakola ki wetugatuga okitegedde nemugirwanira bulwanyizi okitegedde kakati nze sikola DNA era bwenfa nganze abaana bombayina tibabangawo omwana wange mutwala mu conversation ya DNA bonna baba baana bonna baana ne bamama baabwe oli kasita aleeta omwana nti omwana ono wabigirwa nti ye mumu accepting nga bwazze tewali basenga kuwoza nti toleeta sitole mbw ate si ya muzaala namatunga oli na mwandu wa muleesi tamuleserwa nsobi kale ayinza okuba agamba ayinza okuba nze lwe najjira ng'amaze okonsiivinga nenzijuliza agenda okulaba nga nze ayinamu ku busobozi obukola ki obutambuze omwana amuleese muleke atambuze nze siddamu ebyo maani siddamu kuba toyinza kumanya omwana amalako atya mu bulamu bw'ensi yogera kituufu nina sereba omu gwe mmanyi gwe sigenda kwogera maama we yafumbirwa mu maka yajja n'olubuto naye oyo omusajja teyagoba muntu oyo nti toli mwana wange ne mu baana bonna oyo omusajja be yazaala mu maama gwoyo serebu baye maama yafa bonna bali awo bwe bati naye ono yeyavaamu ono yagenda n'amulabako yamutwalira ku sukaali yakola ki era abantu abasinga bamanyi ye taata we batinya abakimanyi nti si ye taata we so kituufu kyoyogera nti kakati nze engeri gye nakulira ginva mu background ey'olutalo twakulira mu balakisi okiwulidde balakisi y'ekyalo sisobola kuddaawo kugamba mbu ono omwana wange ono si wange kati obusobozi bubeerawo obusobola okubalabirira leka batambuze teri mwana akula ne bamulaga taata we ng'akuze taata we omutuufu amulaze ng'akoze ki ng'akuze naye nga embeera emukuza mu bulamu obutegerekeka yagijja eno neyeerabirayo tekisoboka naawe era bano batwalanga ababe eno gyabasinga okwashetingira kuba gye yakulira so family ya Segirinnya abagikozemu bubi kubanga ekisooka ate DNA mu Busiraamu tekkirizibwa ekontana n'eddiini kitegeeza abakazi bayenda Obusiraamu okujustifyinga obwenzi mu Busiraamu procedure y'amaanyi olina okusanga mukyalawo nga bamukolako emikolo n'otakoma ku ekyo n'oyita abajulizi bana ne bamulaba ng'emikolo gigenda mu maaso ate si gwe abayita balina kubanga nabo badde bali ku byabwe kwe kukakasa nti ono yayenze abajulizi aba kakati baali basiba ekintu ekyo nga tebaagala divorce za buli ddakiika
tebagala divorce za buli dakiika nenga kati for dakiika 2 twawukane omukazi alabye ka message ka WhatsApp nagamba obufumbo bukomaawo wakateeka mu sente z'embaga nasinika amannyo mbu obufumbo bukole ki bukomaawo olwokuba alabye message eya data si original message ziri enkadde esiringi 9 naye eya data eya WhatsApp egamba hey dear nagamba you are cheating on me nateekawo fight tebiriyo abasiraamu bakisibira ddala abasiraamu ekyo tekimala gasangika nti omusange n'abajulizi babeerewo abajulizi 4 era nabo bajje balabeko nga wano bakyekolako emikolo olyoka oyimirizeewo keesi eyadalutale kiba kitegeeza ndikyalinga kizibu nnyo okutwala ensonga n'ogiwaaba njajja tiyakoze eki toba na bujulizi ate otaba na bujulizi omusango bagugo kati ate kankubuulire mu bintu bya relationship omusajja yenna oba omukazi yenna ayina emirembe yoyo yeesonyiwa pata nawe ati akwesonyiwa kutya okumwesonyiwa n'ataddamu ebyo mbo oliwa kuba nze nga bigirwa tewali kibuuzo kinyiiza nga kumbuuza wendi kyo kintabulira ddala oliwa kuba sibuze bananze ku leediyo nedda ssebo nze pressure gye nejjako mu bulamu bw'ensi eno kwe kufata omukazi ne bwakola atya nina okuba nga nzanyira waggulu nnyo ng'alina kufata nze ng'olina kubeera nga muli ku toopu nga nze gwalina okukola ki nga nze gwalina oteekako embeera naye omukazi n'akizuula nti omuliyo nnyo maama ndi gwe osinga okwagala n'ekibanja kya jjajjawo okitunda okumumatiza buli dakika aba akunyiga amapeesa n'anyiga lino n'anyiga liri noliba lizikira n'anyiga eddala tazikiza bwe abasajja bosanga beesibyemu omuguwa bebeewa obutwa okiwulidde neyesuula mu motoka ajati walikoze kigambo ekyo nze kanfe bufi aba talina ssuubi ddala lyonna nkugambye oteekwa okuba nga omuli aheedi yalina okulondoola kasi ogenda kweyo levo oba ojja kumalako naye bw'otuuka nga gwe alondoola mukazi bamulondoola obufumbo buba buganye era naye alina okukoma alina walina okukoma obyokulondoola alina walina okukoma kubanga si buli meeting gy'obeeramu nti oba oli mu bwenzi kuba nze n'abakyali bange bangi nnyo obufumbo buyiise bwabutategeera bw'abakyala omusajja anoonya ssente naye omukazi alowooza kale nina musajja wange yafuna accident kiro saawa 8 katono afe naye nga mukazi we ali eyo alungudde omumwa guli mu nnyindo alowooza bbaawe ali muki ali mu bwenzi yali afudde agenda okufuna ebifaananyi bya WhatsApp ng'alaba bbaawe abadde akoze eki afudde avuga ava Busoga addawa adda Kampala omuzimu gw'okufumintiriza gwakoma ku olwo imagination oba n'akalimirimi kano nako kasobola okuleetera obuzibu buli kaseera omukazi aba alina bwayogera kukolima kati nga bwe bannabyabufuzi osobola okugenda mu nkuŋŋaana eyo n'osulayo n'omala wiiki namba nga tokomyewo muwuliziganya ku ssimu naye alowooza olina ebirala by'olimu kakati omukazi ekisookera ddala alina okumanya bbaawe ali biki kati nze ndi byabufuzi kati n'omukyala gwe nafuna namujja mu byabufuzi naye bw'otamanya ebyobufuzi bitambula bitya n'obungodiro obulimu tosobola kufuna ate woyagala okubinzijjamu mbonzize mu layini endala nze siri muvuzi wa bodaboda nti sivuga kiro mulimu ababoda bagamba 12:45 nze mba nkoze eki sisinze nevuga endala ate ng'eri mityana ate nga nkulu nnyo kati ate nsooke kusaba lukusa alo baby bampisa eno nyinyonyole jukira ku simu si emwayi kweri iso kweri
okiwulidde kituufu ASF sikuweri bamonitaringa byendiko era nga bagwa mu bibozi byange nsaba lukusa kugenda Mityana ogikyusa kivuga buvuzi bwe ntuukayo nekusindikira message nti ndi Mityana nkomawo oba sikomawo tosaba lukusa nti badde nsaba komawo ate lukusa oyagala kweteekateeka ki mukazi tebamuwa programu ekyo nange ekyo kyali kintabula nnyo nga banteekako embeera bwe bonaakomawo ku 5 tubuulire oyagala kugendawa bw'ogwawo bubwe mu budde bwonna kuba nze nkomawo wange okitegedde esente zinalesewo ku makya za kukola waka emmere oba naagirya oba siigirye erina okubeerawo kiri eriyinza okugirya oba obutakola ki mulina ogiteekawo kubanga nze nalesewo sente nze nalesewo ebikola so si kunkubira simu okomawo ku 3 ku mmeka olina diiru ki endala gy'otambuza gy'oyagala okweprogramming yeteeketeeka okugulawo geeti nedda ssebo kuba asobola okuba nga omanyi omukazi bw'omugamba nti sikomawo oba omuwadde ebbeetu ebyokutwala abaana ku DNA nabo baba ne kontakiti zaabwe kituufu akasiguze nga kajja nga kawuuba obugulu mu nyumbayo nibotaba mu nyumbayo oba wonawonawe kabamutte nga kaleega ebikya anti oli wankya tokikolanga alina kusigala nga akimanyi okomawo oba tokomawo oba kabufuna ku 8 oba ku 9 nga takyafuluma so talina bufuna mangu okitegedde awo ebyaddye niyo oba ojja bisobola nakati bano family ya Sseginya yote yategeera nti basiraamu bino byadde timanyi bulombolombo nanono bw'abasiraamu ku DNA okola bino luswa nangamba family ye yasalawo anti kakati ye nga Sseginya nga bwe nali mumanyi teyalibikiriza ebyo naye kati buli lwofa n'ova mu picture abaddawo okumanejinga by'obadde ozimbye endowooza zaabwe endala kuba kati birimu ebyenfuna ekiwulidde ate maama namulaba siyungwe maama wa Sseginya enzanya gyazannyamu awo mu prosesi wonna si wa bulijjo kati yali agadde kusupendinga sente ku muzzukulu atali wa muntu mbwe kati laba abaana bali 9 n'abala abalamu bwasigazaawo abana bali abalala besorting kikendeza cost kitegeeza birimu n'ensonga y'ebyenfuna era ebyenfuna bye bitwala abantu ku DNA mbadde manyi omuli bayagala manya musaayi gw'omuntu ate kumanya ki gwe bakutwalako ku DNA taatawo yakutwalako kati gwe lwaki otwala bazzukulu ba taatawo kati nze waffe nga mama wange awulira nti ntwala abaana ku DNA tekimusanyusa ye nga ye tekisoboka kubanga nze omukyala mu bwongo bwange waba wakunzaalira nga ndi convinced nti ono azaale aba alina okunzaalira nze kirowooza nti ayinza okugattamu ekintu kyonna kubanga eyo gaapu sigivuwa eyo gaapu tebaawo kuba mba ndi serious nti ono agenda kukola ki ono agenda kuzaala si walejjalejja kale tuveewo awo tubuze kataka ja tugende ku mikago egy'ebibiina by'obufuzi egitandise okumeruka nga tuyingira 2026 nalabye ANT eya General Mugisha Muntu ne PFF eya Dr. Besigye ne banne nga batta omukago mu kwotera Africana era bali mu plan ereeta General Mugisha Muntu kuba president then abalandoza bazanye bwe batyo kubwa MP abameya baddeyo bakansala n'ebirala emikago gino gisobola okukola ensonga yere ya regional political empowerment naddeko n'omugezi wa need kati kubanga twasone twogera n'ayogera omukago gusobola kukola gutya n'adaga buli kimu nogati ate eri ensonga ya bijiro eri eti eyo ne tugiyomberamu nnyo so emikago gisobola okukola kye ba proposing nga kyekiri ekyo wa proposing nga oba bo bali ku kataka ku nsonga eyiyo kakati kansokere ku mwogezi wa need
mpaddeyo obudde bwange nange ne data wange ne mpuliriza akatambiko ne mwami Saalongoyi naye nemeddwa okumutegeera simanyi oba nze atategeera oba byayogera bye bitategeerekeka ennyonnyola gy'annyonnyoddemu omukaggo n'engeri gye gunaapangibwamu alayika yakakomawo mu Uganda ayogedde nga abali e Germany okitegedde oba Norway oba e Bungereza democracy gye yakuledda era njagala okutegeera mulabye ng'ayombera bw'otuuse ku regional political empowerment idea ya introducing Bigirwa Moses n'atabuka atabukidde ddala n'atabuka kati kasi olaba ng'omuntu ng'atabuka ku kintu ng'omanya ekintu ekyo kituufu just omukutte waluma ekintu ekyo kituufu kakati ekimutabula kiki kuba alina point gy'agambye nti bw'ogamba nti Bigirwa Moses omulekere Busoga nti ate Kabuleta ayinza okuba alina obusobozi okujja Busoga n'amobilizing okusinga Bigirwa kisoboka? Is it realistic? It is not. Tekisoboka. Kale katugambe nti Kyagulanyi alina obusobozi obujja Busoga n'amobilizing. Yes, but kikoze omukigezezaako Dr. Besigye amobilizinze eggwanga lino emirundi ena nga buli watuuka crowd ekola ki ekuŋŋaana Wini tagirabangako wenjogera ali mu kkomera yali atandise kusala amagezi malala agamutuusa mu ntebe Wini tagirabangako ya mass mobilization lwaki yali mu kino ekyo oyo kyayogerako ekyakola okitegedde tekyakola fe solution gye twaleeta ku mmeeza eyogera ku erimu bino wamanga advantage zirimu one ezimba region okitegedde region neetandika okwekiririzaamu that is point number one point number two ezimba bakada ab'omu region omwo nagaffe abavu eno kati naffe tukola ki naffe weetuli twogera number 3 ekuleetera bakandidate ku buli kifo kubanga abali ku mulimu gw'okulonda bakandidate si ku buli kifo bali limited bali lokaawo balina obudde for example Bigirwa ne tiimu e Busoga tulina obudde obusalako Busoga within 1 week nga buli constituency tulina candidate ate nga w'amaanyi kubanga muri mu kitundu ekyo mumanya abataka n'olulimi mu lutegeera okitegeera 5 okay approach yaffe oba strategy yaffe revolutionizing olutalo ngeri tunatuuka ku ekyo enoonya akalulu n'okukakuuma ku mitendera gyonna kubanga akalulu bakanoonyeza mu structures era bakakuumira mu structures nti Kamuli district for example oyina Bigirwa Moses mu municipality oyina Salamu Musumba mu Bugabula South oyina omulala mu Buzaaya oyina omulala oyina Depo Francis mu Bugabula North those are the 4 constituencies ezikola Kamuli district oyina woman MP okay mwogere ki kiba kitegeeza ki nti nze ate mu Kamuli municipality ngenda mu details okufuna bakyamani b'amagombolola n'amagombolola 2 Northern Division ne Southern Division abo mbafuna nenfuna bakansala kwegamba structure nebanga eka by identifying ba candidate abatuufu abali mu bantu kubanga omulimo gubuliraawo mu kubula abeesimba bakolagana n'ab'enebbi bakuzimbire candidate omutu bwe bajja e Kampala mujja kwewa report wawe mutuuse naawe oweeye Buganda nti Buganda nti Nakaseke lwaki wayita wa opposite twafunayo mubaka nga ali an opposite why mu Buganda lwaki Nakasongola iri painted NRM okay Kyankwanzi iri painted NRM mu Buganda why kiwa obudde ekyo mwabo mu Buganda mu kiwa ekyo obudde
mutwaleyo fight eyo. Okitegedde kakati olaba ezo fakiti 5 waliwo azirina kubyeboogera bo bali kuteekawo candidate need teina busobozi kuteeka candidate wali awali ekitebe kyayo n'awangula wa kansala awali ekitebe kyayo kiri ludda wati si mu Lubaga wano kiri awo waggulu awo wennyini awo ng'ofulumye wabweru baguddewo geti bwe bati tebawangulawo bwa kansala so kiba kitegeeza baba mu kifo kikyamu butereevu the best way the same kitebe singa kiriho imasite bali badde tebakonekako kati amalala ge bali mu kweteekamu mbu tuba ojja kusanga ekibiina nga kisobola okusimba ejindi ebyo tebikoze Nupu yasimbawo ba candidates 173 yalamyamu 5 mu 7 5 nga ba Buganda 5 ba Buganda aba omu wa Busoga omu wa Mumbale kugwanga lyonna so ekyo kikuwa okwemakinga nti tomalayo no concentrating nga wafuna 5 mu abata nogenda kubaka yaleka ya 5 kubano waliwo abaka 10 mu aba yaleka ya 5 kitegeza half yagikola ki yagirekayo so concentration yo webera wano obo otargeting eri half je walekayo buterevu okunyweza ekitu you consolidate ebituukiddwako bw'omala okunyweza ebituukiddwako move forward okleiminga ebikoze ki byotaafuna that is regional political empowerment ya alliance esobola okukola wano kati alliance ya anti ne PFF nga njituuseeko tesobola kubeera effective byobufuzi bya Uganda erina ebintu byekulaga ekisooka babadde bapepeya ne Nuupu mu myezi 2-3 egiyise batya mu myezi 4 babadde bamukwano wano mu bya Dr. Besigye bamusibye biki ebyo byonna nga kiraga nti endogerezeganya weeziri bawuliziganya era ne Lukwago we yagende mu Kawempe mu kalulu kana akawedde yali ku kadaala ka NUP ng'asabira na Lukoola akalulu owakasimu yamulekawo mutazindwa okitegedde mutazindwa kakati bwalekawo owakasimu be yawagira ne batambulamu katini n'akizuula nga tebatambule bonna bakizuula nti bano tetujja tambula kubanga endagaano teyalirumye nga waliwo main opposition party kitegeeza main opposition party ejjudde obunanfuusi oba bano be bajjudde obuki ku bubibiri kuliko ekituufu oyo omusajja gwe mubadde mutambula naye ate ye mu ndagaano nga taliimu ate nga amaloboozi g'okolaganira awamu mu ggwanga mwegali ate mwe mugikoledde walala ekyo tolina kibuusa maaso nti eri waliyo obunanfuusi oba oli awo ne bano baki bannanfuusi. That is point number 1. Point number 2, owekitiibwa Lukwago yejjako burden ey'okwesimba ku bwa president. Taagala kwesimba ku kifo ky'ataawangule si musiru. Avuga emyaka emirala 5 nga talina office. Talina musaala gujja. Nedda ssebo. Si musiru. Therefore, akuwagika muntu. Muntu jangu kuba president. Ye kitegeeza abasigalawo kuba meya bwe. Abasigaza obwa lord meya bwe. Muntu agenda agwireeyo. Muntu agenda akole ki? Omuntu yere bulungi. Si musiru. Kakati ye burden oboje mujjeeko asigala akyali kuba lord meya bwali konkoshuwa ajabujjayo era nga mutuufu ajabujjayo kuno biyinza okyukamu bali mwezo ayinza omutegula mu kaseera akatini ayinza okukola gacerusi gekolanga ayinza omutegula n'asiba baasi kukakkana nga bamulangirira nze nkuwulira nze nga bwe mbiraba naye ekikulu kiri nti kandeke yabali mwezo eraga nti omukago tegusobola kubeerawo ne Nuupu so bali mwezo tebali muleese ate bali muleese tebali muleese
ke kabonero akenkukunala akalaga nti omukago tegusobola kubeerawo. Era eriyo bakwata omuzindaalo Makerere Kavule bakugamba nti tugenda kusimba ku buli kifo. Era ne George Musisi yayambadde dda ewase mujju omu ku balwanyi aba akozesebwa nga reference. Buli omu akozesa reference ya Ssemujju nga Super MP nga biki bali tebamulaba mbuize Super MP. Bamuteekako George Musisi. Bamuteekako George Musisi ajja amugyewo. Kakati debate za alliance ziba teziriiwo. So kati kino ekyabano PFF ANT bayina ekinyusi kye basobola okukyusaawo kati obuzibu bulina tebagenda kukola makulu lwa nsonga nze advice gye nawa tebagigoberera. Advice gye nawa ey'oku demarcatinga regions ne bagaana ogigoberera bagenda kufuna abakulembeze babiri. Mwankole bayinza okufuna mu ijjukye kubanga naye ayina ali exceptional mu ngeri ye. Kati babafuna because of the party, because of individual capacity. Road Mayor ajja kuwangula nga ye. Ssemujju ajja kuwangula nga ye. Mujjuke ne mu ijjukye. Ne Dolly Nyanjula ate gye yalaze ayina naye gye yalaze waawe. Simanyi omuntu yenna nga ovudde e Kampala for the first time. Wene Kiza noyingira ekyalo. Karuhanga omwogezi wa ANT mwe bali abasobola okujjayo akalulu. Ng'ogyeko Winnie Kiza naye Alaso tasobola. Kozi ne luli bakamukuba. Munafu nnyo. Kati alliance yaabwe ebadde egenda kunyuma bulungi nnyo era abantu okwagala okunafuya bannaabwe ekibi nnyo. Alliance eya anti erina kubeera mu Ankole. Bw'oyingira Ankole bw'oti bw'ogifuluma oyingira Kigezi. Okitegedde? Ntungamu oyingira Kigezi Lukunjiri. Kakati babadde bakoze combination ennungi ennyo kuba ffe twabateekaawo. Ne bano wano Katonga Road balivuddewo ne bagenda Ekigezi. Butereevu. PFF amaanyi gaayo gali Kigezi. ANT era abantu abagezaako okwekalakaasa lwaki Dr. Besigye Musibe baali Kigezi. Banaddiini n'abantu ba bulijjo awalala wonna waali silent kubanga Dr. Besigye muntu waawali mwana waawali. Kati babadde bagenda kunyumirwa nga bagasseeko Kaseese, that is Winnie Kiza ne ba players abalala eyo kolidde badde vaamu ababaka 4 ku 5. Emu yaabwe yandibadde kuleeta babaka si kuleeta omu ku abo kuba president. Oba president Kyagulanyi yeekolako fitina yekka akyalina capacity. Era nze namutya nnyo. Namuleetera strategy ng'esika abalwanyi bonna ne bamuleetera bweti. Era abakujja adoptinga singa ali wala. Abalwanyi bonna bamuleetera. Ebibiina byonna ebisika bweti n'ebiteeka wano. Okiwulidde? Oba president twali badde tugamba nti katuleke mwami Kyagulanyi abisane ne judge for the second time. Tutesimbe ku bwemupi. Tugenda okujja mu parliament nga tuwera. Ate nga buli kibiina kirina kati bwetukulekera Ankole gwe muntu weepimireko oba bawangula bonna bawangule. Naye muntu Ankole ku NRM muntu asobola okujjayo wadde omubaka. Ate NRM ina weetali kyogamba ffe Busoga tetugirina. Mugirina naye oli abamu ku bakulu mu NRM bazaalibweyo. Anti kati kyolina okumanya nti twogera twogera ku Uganda eddako. Kati Ankole nayo erina okumanya nti it is very dangerous for you to retain power for that long. Power, in the process of power okuvaako ofiirwa bingi including life and properties. Kwa abantu abeesiniddwa bagamba mutufuze nnyo. Ekyo nakyo beera ng'okola ki okimanyi. So wajjawo amaloboozi agakwata enamba mu ludda oluvuganya. Eyo eri eba eri safeguarded nti mu gavumenti eddako era tujja kubeeramu ate tewagenda kubeera kuyiwa omusaayi. So tebayinza butakugoberera.
lwaki ebina by'obufuzi ku opposition byogera nnyo okwegatta? DF press conference ya yeri esembyeyo yayogera ku ekyo. NUP ekuwa press conference nga kwa Afrikana waliyo omukago gwe bateekako omukono naye yayogera ku kwegatta. But practically tebabikola. Naye bajja mu mawulire wano mu press conference babyogera ku ki ekibibogezaako ennyo nga tebasobola bikola wano mu practical. Ekigambo ky'okwegatta lwaki bakyogerako balina public ekyagala okukiwulira naye bo mu mitima gyabwe deep inside their hearts they don't want it because it compromises their what? Their presence. Anti bwe balowooza tugenda kufiirwa kati Kyagulanyi ajja kugamba bondekera Buganda yokka ojja kuba onsazeeko olw'okubanga agenderera ngo abantu ne bakuŋŋaana bati bakuŋŋaanye olumaze okwogera ne basaasaana nebyoyogedde tebabitadde mu nkola so girekera akena agenda obbaga babi banaateeka mu nkola naye talina message gyabawadde ey'enkyukakyuka oba tebalina kye bafunye mu bwongo bwabwe wakati mu kukuŋŋaana ekikulu ku implementinga oba tebaimplementinze kyogamba oba tolina byoyogedde kuba kati nalabye ne DF erina olukuŋŋaana era ewammwe ndowooza lugenda beera waka muli nside zeeyo bagenda kwogerako eri abataka bagulewo offices ez'enjawulo ekamuli kizibu okubayo olukuŋŋaana naye ebusoga mu bitundu by'ebusoga nayo olukuŋŋaana era tugezaako tujja kulaba ekyokukola ate ekyokukola mukiraba muti anti abantu politics tutateekemu abaana byabufuzi abantu tutabateekemu discipline tebajja kutegeera but tuli mu birowoozo byegazanye mu kisaawe weya ebyo twabirimu naawe nebino mpuuga tova Masaka totumalira budde ajja kulaga atambula ne Soroti yagulawo office okubeera ne ssente zigulawo office ya Soroti okubeera ne ssente n'emmotoka ennamu eriko emipiira nga ne service kweri ng'osobola okwetolola eggwanga tekitegeeza nti olina amakulu g'ogenda okukola feyo twavaayo nsobola okubeera nga zisiina busobozi naye nga strategy nze agiina wadde siina ssente kati ebyokujja nga basaatuuka omanyi buli muntu aba ayagala kuddukira Busoga bwe tuva mu Buganda tugende mu Busoga Busoga tugizimba mu ngeri ndala kati si yakupapiramu era Kibooka ejja kuvuga lwaki ng'evuga abantu tulina oba wa discipline tukole ekintu ekituufu ate luli Kyagulanyi yatuuka Kamuli yatuuka polisi yeyamugano togamba nti abopposition nti ab'ebusoga bakirimu Kyagulanyi obutatuuka nze nkugambye bugambi yatuuka nakati yegomba okutuuka seba amapesa gakyagaanyi okutuuka ekamuli Busoga tugizimba mu nzimba ndala twagala Busoga nayo ebeere ne political identity si buli abakayana e Buganda nga seba obusungu bamujja bumalirawa ebusoga tebisoboka ebyo kati tetukyabyagala ebyo buli muntu abeere waabeera ate selfish ki tebikoze kubanga ze sigenda genda Masaka nkubeewo olukiiko lwaki nze ndowooza mpuuga nkiikira bulungi nnyo mu bendobendo lyawo n'Abedi batuuse ebirowoozo by'opposition seetaaga kutwalayo message ndala kati message ki oba contented n'ebyabwe naye bo tebali contented n'ebibye bajja kubwa kibooko bajja kubwa kibooko naye ate politics muba mukazannye bubi anti kakati discipline abantu tulina obateeka mu political discipline bategere kye tugamba bino si byakusaaga buli omu akolere mu kitundu muraise wa cooperative advantage teri Masaka concentrate in Greater Masaka kati ebusoga jaya atya nga bijirwa ne banne bamuyise nza tesetese omukolo gwatesetese omukolo yekwe kuvuga emotoka eriko emipiira mikwano gyaffe abe Kampala ne mujja bulinga bamunyagwa be bajja exactly so si gamba mbu kati gwe mugenyi omukulu ova Masaka
ate mugenyi mukulu wane nedda sebo omugenyi omukulu aina kuba ffe mwe mwino yito era kamulinsinze asembayo okwogera gwe wasembayo n'omuyimbi n'atuuka ne bamugamba nti sebo lindamu omukulu ayogere bwamaliriza ojjo oyimbe exactly because twagala region zirinnye n'abakulembeze balinyise omutindo ne capacity naye sebo ove Makerere Kavulo jo tubbeko kyo newaffe nedda ffe tuba tunaavaayo ddi muba temubitadde mu gundi kasajja ku mutima si kasajja bino bya bufuzi byennyini ebituufu ebyobufuzi ebituufu banakenya abazanyi ebyo wali Mudavadi waava Ruto tusabirawo mugenyi mukulu Mudavadi yabeera omugenyi omukulu wadde ye president kubanga yamuleesenga mugenyi we era Ruto bwamaliriza okwogera Mudavadi n'akwata akazibu Mudavadi n'asupplementinga kuyogeddwa byonna naye olukiiko n'aluggalawo okitegedde wali eri mu banankanyi mu bakalanjiini Ruto ye mugenyi omukulu gwe niwoba nga oli popular otya ng'ova no Mountain Kenya wali oli mugenyi waffe twakoze alliance ffe tulina opolota abantu baffe wali eri ne bakubeeramu byebyobufuzi byekisajja ekikulu buli region byerina okufunamu mubikola under ERP bwetyo tulowooza under the new political party political party ate erirudda wati tunagireeta we munagireeta bwe tunagireeta anti kisinzira ku situation eriki kubanga ndaba akattuko ogenda okubeeramu ne banno after okwaniviringa that political party abamu nga bagamba ekole eggwanga lyonna ate nga bijulu agamba nze nyina osigala eno n'oli asigala eri anti kakati approach yaffe ejja sigala ng'ekola singa bajja acceptinga bapuleya abalala bwe bagana ojja acceptinga nga ffena tusaatuuka anaawonawo yanafuga banne kila muntu kwa namuna yake nga bijirwa tumusanga nga agenze mubenda yekubidde rukunga n'abakulembeze bange singa bano banagaana okuwuliriza kye tubagamba batigwe mu kulabako okusinzira oluvannyuma bbaluwa okuwandiikibwa n'ebirala olabawo essuubi lyonna ery'abano okukkiriza ate kati obulagaano tutandise obulaba buva mu kiri bagenda bajjabulajjabulamu beebuzaabuza bakola obunanfuusi naye nga pulojekiti yo weeri so ze siggwamu maanyi ze nasimba ensigo nasuula ensigo bwe nti neeroka kali kewatugamba nti baali bamanyi ogisuddewa ku bukalu kumbe tugisudde ku ttaka eggimu egende esituka mu mpolampola bati kikula ky'abannabyabufuzi okubeera nga tebawuliriza bannabyabufuzi obuzibu balina bwe tulina nga nange mwendi interest kati personal interest zisupasidinga national interest kati netufuna obuzibu kati omuntu olw'okuba yeeyagaliza ng'omuntu ensonga z'eggwanga azirabanga waba tafunamu mu ddakiika eyo ensonga eba nfu alina bba nga afunamu alina okuba nga afunamu idea yonna ejja erina okuba nga waliwo ka quotation kenasomaawo nga kagamba nti idea yonna ennungi buli lw'ogireeta bagirwanyisa okay naye omala gifuula ya kisirusiru n'eryoka ekkirizibwa ate omala giteeka mu bya kisiru ate n'eryoka etegerekeka n'ekkirizibwa abataka ne mu kusooka bweba eri ku byamagezi byokka nga bwolaba idea idea y'amaanyi buli muntu agiraba ng'ekola okitegedde naye olw'okuba tetulagiteeka mu stupidity tebanagiraba so kiba kitegeeza ki eyo statement yetegeeza
nti abantu abasinga obungi mu nsi yonna baba tebategeera. Abantu abasinga obungi mu nsi yonna baba tebategeera. Tebategeera? Kubanga oleeta idea ne bagikuba baba tebafuna mangu. Omala giva Lugandizinga. Omala gifuula kisongasonga ne balyoka bagitegeera. Ne bagipiikinga. So tumalirize. Njagala tumalirize ku Nyanzi. Twaliko wano ne twogera ku Nyanzi ne Latifu ku lutalo lwabwe. Batafuta waliwo press conference ku NUP. Abakulu mu NUP ekifo ky'okukomerera oba ekifo ky'okubeera ku side ya Latifu. Nti ate abasinga bwe bakwata omuzindaalo obuswanyu babuddizanga Latifu. Toyinona kibiina, toyinona electoral commission yaffe, toyinona ki jangu olina okuba nga balaga nti ono kye yayogedde kibi nnyo. Oluvannyuma president w'NUP ne bateekawo akakiiko akanoonyereza ku byogerwako byonna eri ekibiina. Lwaki baalemererwa okuwuliriza Latifu Ssebaggala ku nsonga ze yarayizinga mu katambi ate abakulembeze abasinga ne bamukuba buswanyu? Latifu ekisooka omusango gumusinga ku myaka gye ne experience gy'alina mu leadership tiyetaaga kulwanagana na baki kiri ekibiina si kya sitayiro ye. Is a senior politician. He was in parliament for 20 years. He was a councillor. Okitegedde? A youth councillor. Is an investor mu your constituency. Ayinamu amasomero ag'ettabbu. Mwazaalibwa. N'amalalo gaabwe we gali wali ekisaasi. Ewa Alhaji Shabani Ssebaggala. Okitegedde? Kakati omusajja omukulu nga Latifu ekimukaya n'abayaaye kiki? Ng'ayagala tikiti yabwagombolola. Ero sifiri. Okitegedde? Latifu ali supposed kubeera n'obusobozi obubanga abagaba fulaga banoonya munoonyo. Olwa ground gyakola ki? Gyalina. Kati obuzibu abadde nga nabwo azanye politics emyaka mingi nga tateekamu. Abantu badde bamuwera ku nga tateekamu ta investing mu politics. Naye nga ate ajjamu. Kakati abayaaye bamufuukidde abayaaye ssebo. Bamuswaziza. Kubanga emirimu Nyanzi gy'akola akola gya Kyagulanyi. Si gya Nyanzi ng'omu. Era ebivumo byawerekereza Nyanzi amanye nti yavumye Kyagulanyi. Era kaadi tewali. Fayiro ye bagyongeddeko emisango. Gwe kennyini gw'ogambye nti buli yakutte ng'omuzindaalo. Obuswanyu ng'abuddizooli. Lwaki? Bakimanyi nti chairman Nyanzi emirimu akola gya mukulu. So Latifu ye yakola mess. Mu bumpimpi talina fulaga. Fulaga yo tagiyina. Toyinza kulabanga omuntu yenna yali mu DP. Kankubuulire, omuntu yenna yali mu DP wa bulabe nnyo mu NUP. Omuntu yenna yali mu NRM muganzi nnyo mu NUP. Nimba waliwo abaganzi abali mu DP nga bawaiswa. Waiswa tiyali mu DP. Ate nga yaliko amyuka omwogezi. Kituufu naye tiyali mu DP. Ukyogana no government ayina mwogezi waayo. Ofuna Opondo yagenze kwesimbawo. Ofuna Opondo ayina muganda we yeesimbyewo. Ye tagenda byabufuzi. Naye oyinza ogamba nti akiika mu Kichenye executive. Bamuwa bivuddeyo. Bamugamba ate kuno wonayogera bino. Kichenye executive tebamuwa na bivuddeyo. Kichenye executive ayogera bya government bibiri n'ebisembayo. Era mbadde mayo Kichenye executive ebya government. Ayogera bya government. Ayogera bya state. Eri ku surface wano. Naye biri. Ebya project ez'emyaka emiyitirivu ennyo tasobola kulingiza. Naye waiswa bwe yali mu DP. Ate yali mu DP ne yali mu NRM. NRM muganzi wa DP si muganzi. Owa DP bakutwala kaguddeyo. Bufunze Latifu yali noonyeze ku wayita. Olabye empuga bamututeeka guddeyo. Bigira bamututeeka guddeyo. Segona wuuyo. Segona ye yasabye fulaga. Acha tamalira abantu biseera.
yani badage na mbataka na bagamba e bleed yonna igenda kuyiika wakanyuma yaliko mu DP naye bulungi wayete yajjeyo mpapula yete yabyeta bamu bulungi nnyo mwali mu mwe twali naye naawe kenyini yafugawo nga meya ngali ku tiketi ya DP nafugawo nga MP ngali ku tiketi ya DP tukombe wano jeno bijirwa nsanyuse nnyo okubalaba naye namba nazisomye basebo ne banyabo muteekeeko amaanyi sobola otambuza olutalo wona wadde sinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero ne jeno bijirwa Moses tukomye wano tutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera